waliwo as-sabru ala maharimillah, waliwo n'okugumiikiriza ku bya haramu, kugumiikiriza ku byaziizibwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabru ala maharimillah, obeerawo nga mu butuufu ddiiru ogiraba egenda kukutuka ng'era osobola ogikutuka, kasigadde kati niwe kati ogikutuke naye n'omanya nti kino haramu, ddiiru haramu. Ekiwala okirabye, ekikazi okirabye, mu butuufu nga tewali kigaana, woosuulirayo akagambo akola ki? Akkiriza bukkiriza, w'omuyitira akkiriza bukkiriza, naye n'okigaana okikola. Haramu n'ogaana omukola ki? Ogwamu. Embeera neekunyiga nga riba bagamba mujje leeta katabo ka bodaboda, logobugu ya bodaboda tukuwe ssente, ove mu bwavu tukuwe kalooni, manirenda baabo bajja baagala kuwa bwi ssente, naye n'ogamba nedda riba ya haramu kangume, n'ogumiikiriza obutagwa mu ki? Mu haramu, ebayita sabru ala maharimillah, gumutego ogwomeka n'ogumiikiriza n'ogamba nedda sijja kugwa mu haramu kangume. Shaitaani si shaitaani wabula Allah subhanahu wa ta'ala amala okutonda ejjana, yagamba Jibril alayhi salam, genda olabe ku jjana. N'agenda n'agiraba, n'alaba ebirungi ebiri mu jjana, emigga egikulukuta, waliyo omugga ogw'amata, waliyo omugga gw'omubisi gw'enjuki, waliyo omugga gw'omwenge ogutatamiiza, emigga egikulukuta mu jjana. N'alaba ku bahuurul ayni, n'alaba Allah byeyagala akole ki? Alabe. Bwe yakomawo yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, teri agenda kuwulira ku jjana okugyawo ng'agenda kuyingira, teri aliwulira ku jjana, seka n'atwala n'abawulira ku biri mu jjana, n'otagiyingira n'otakola biyingiza naga teri muntu atagenda kuyingira jjana. Thumma haffaha bilmakarihi, Allah bwe yamala ejjana n'agyetoolooza ebintu ebikambwe, ebitama, ebizito, amaggwa, ebweru waayo ng'olina kusooka kubiyitamu okole ki? N'ateeka wano jihaadi fi sabilillah, n'ateeka wano esswala ttaano, n'ateeka wali omusiiba, n'ateeka wali okukwata ku ssente zo, n'ateeka wali oweza embuzi 120 ntolamu embuzi, oweza ente bwezitolamu embaali buli mwaka leeta nga tonnalowooza bya revenue, jjamu revenue ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye wanaga nti Jibril ddayo ogirabeko ejjana, Jibril n'addayo n'agiraba, Allah yalomona nabbi ya Rabbi, ntidde teri agenda kuyingira jjana, ntidde teri agenda kukola ki? Kuyingira jjana, kubanga butuufu biba ebiriyo birungi nnyo, naye wooyita wano byeweerekereza bingi, byeweerekereza biki? Bingi. Riba giveeko, obwenzi buveeko, obubbi buveeko, ddiiru ezaharamu ziveeko, biro biveeko, okugeya muveeko, yunga oluganda, kola ki? Bintu bizibu nnyo ebyo byoyitamu okukola ki? Kuyingira ejjana. Yesigala awo, ejjana yasigala ku yo status. Ebiri munda biki? Biyitirivu nnyo obulungi, naye okubituuka ku bwolina okuyitira. Walamma khalaqa Allahu an-naara, Allah bamala ate okutonda omuliro, n'agamba Jibril, genda olabe ku muliro. Jibril n'egenda n'eraba ku muliro alayhi salaam. Bwe yakomawo yagamba nti ya Rabbi, okusinza ku kyendabye mu muliro, teri agenda kuguwulirako n'aguyingira. Teri agenda kuwulira ku muliro n'akola ki? N'aguyingira. Bakusomera omuliro nti kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha, eddiba bwe liriggwako nga bakukyusa bakuteekako eddiba eddala, liyadhuuqa, bamukwombe ku bibonerezo.
akasagala akekalabe kogenda kugejja kubeere gugalo gunene kubanga ati surface area ebeegezi bojja watu si bojja nga ki si bwe kikuluma nga kiwundu kiki kinene bagenda kunywa naye nga banywa lweje masira bali amaggwa la yusminu tebigasa min juu'i la yusminu wala yughni min juu'i tebigeza ate bigasa njala byolidde basaba amazzi babwe lweje bwokya ebyenda ate baddemu amasira agabava amateke babanywesa bali ku njegere n'obuli ebyo noyingira ejjana nolingira omulimu ibuli yakateri agenda kuyingira thumma khaffaha bishahawati yamala Allah subhanahu wa ta'ala omuliro n'agwetoolooza shahawati ebiruluukanibwa omwoyo ebyagalwa n'ateeka wali obwenzi n'ateeka wali okuba n'ateeka wali riba n'ateeka wali byonna byonna nga olanga kamasu akamasu akali mutuufu emmese ng'ogiteza akamasu tesobola kujja kugirwamu naye bw'oteeka akakanyiibwa kati obunyiibwa obwetooloddwa omuliro yomala nagajibeero giddayo olabe ki genda okutunuleko omuliro yagutunulako yakomawo yagamba nti wallahi ya rabbi ntidde teryagenda mutayingira muliro ntidde teryagenda kuwona ki Allahu akbar so Allah tutasi yeyo asabru ala maharimillah n'okumiikiriza sajja mwamuwulirako sitoleza mu hadithi kyafaayo ky'abasajja ejjinja libaggalira mubamanyi abasajja abaali abasatu beewogoma ejjinja ne libaggalira mu mpuku naye buli omulega nti migonyaabo abeeko omulimu gwayogera gwe yakola lillah asobole okukola kijjinja likoleki leo naawaayo omulimu n'omusajja omu yali muvubuka yaganize nali muvubuka nga nnyina buli kimu omuwala najja nga yeetaaga buyambi bwange njala egudde mpitirivu naye yalina kamere omwanzi okuwa kyenkuwa sooka olekisooka tugende namwoyo omuwala nga talina kyakukola ne bagenda ne beggalira naye baba bagenda mu kikola omwana namugamba nti yaba okikoze ekyo kya Allah totya batulaba kulaba nti olyandaba omuvubuka yatula musibisibu namusibinasi namugwala yagala nagenda natamwendaako nasesetulaki n'otuukaawo Allah abamu tugaana okukola haramu nga atuleme bulemi nga tomuyina haramu oleme mukola nga toyina za loogi zipangisa loogi wadde ya mutwalo guest house togiyina naye nga woozifunira haramu akulema okukola kubanga abawala bonna bakugaanyi baawa ani ayagala gwomukadde siwanga naye waliwo abalaga nti neddanzi wadde kikadde kasa kimpa ssente naye nga ne ssente oziyina naye nogaana okukola haramu esabru ala maharimillah mugaana okugwa mu riba haramu ya riba kubanga bamanirira bonna baganye okukola ki okukuula toyina gye mumusingo n'olemererwawo naye nga n'omusingo oguyina byonna ebyokuwayo bina byogana edda haramu sijja mugwamu asabru ala maharimillah